beesiga oba bawa akalulu. Ekyamazima kiri nti amateeka tebaganyola mukono. Amateeka oganyola omukono olina kusooka kugenda mu Parliament ne oganyolereyo. Naye kyakusaalirwa kyamaanyi eri Bwana Walukagga n'ebyo byamutuuseeko okubanga bamuggyeyo. Kyayitamu essaawa zino buli omu asobola okitegeera yali abaddeko mu mbeera ey'akabiga, aba mu mbeera bweti, oba ali baddeko mu kalulu, oba mu mbeera ey'obunkenke bwe buti. So buli omu kayasobola otegeera Walukagga kyaliko. Naye nze nja kunenya, saagala kumunenya nnyo olw'embeera gy'alimu essaawa zino, naye ate era nja kumunenya. Olaba bino ebintu ebyokwagala okumenya koona, okuyita emabega kubanga gwe yagatuukiza ekigendererwa kyo, kimalamu nnyo amaanyi abantu abakikola mu butuufu bwakyo. Kimalamu nnyo amaanyi. For example, mbadde nnyuma ne mukwano gwange tegusulangama nti bw'osanga engineer nga kituufu engineer yabisoma era nga abipracticinga, ewe bwa omuyita n'omugamba engineer gundi era olaba nga kimujyamu era bw'omuyita ayitaba. Naye engineer oyo bw'asanga engineer wamuwa okukyala eyo mmwe gwe mwakazaako era engineer kubanga amanyi okugatta kino nakiri, bw'asanga eyo omuntu nga teyabisoma nako naye mwamukazaako ebya engineer, bano baddokita b'owulira asomye Dr. Jose Chameleone, asomye Dr. Hilderman, n'obuuza obusawo bujja busomerawa nga omusawo omutuufu waali, kimalamu nnyo essuubi eri abantu abo. Kati bw'otunuulira ebintu bya Walukagga, abantu bangi abaasoma kati bwe balaba Walukagga nga teyasoma ate nga ye abadde agala kujja kulembera abaasoma, kibamalamu nnyo amaanyi ne kibatwalira ddala okulowooza nti okusoma obuli awo tekukyalina makulu, naye ng'ate amakulu weegalira nga kugayina. Kintu kiri kimu kyokka kyokka kinenyaako Walukagga, kubanga biri bye yayitamu nga n'atagenda kusoma, omuntu yenna asobola okubiyitamu. Bantu bangi bafuna okusoomozebwa kungi. Nange nalala okutandika okusoma taata waffe nga amaze okufa, naye namala n'ensoma. Nalaba sole ya Nalukoola nti yasomako n'abakubo yakoma n'akuba n'emiziki ne ba Bobi Wine nga yeeyita Mr. Dandy. Naye oluvannyuma yamala n'ayezuula n'addayo n'atandika okusoma e Kawempe, eyo n'amalako senior 6 n'agenda mu university n'asoma n'amateeka. Kati omu ku bannamateeka ab'amaanyi bw'atasobola kuza nti okusoma kwamusumbuwako. Walukagga ng'omaze okukkiriza nti nno tewasoma senior 6, emiziki simanyi gyakutwala n'ebirala n'ebirala, omuntu yenna akyasobola okugendamu ekyo, nagambye sigina kikuwakanya. Onfuna bulungi? Naye lwaki omaze nkankubalira emyaka gyokka gino gy'omaze, kubanga ndowooza ebbinu ly'okwesimbawo liyinza obba lyakukwata wano mu 2021. Ekyamazima n'oyitamu neweesimbawo era n'owangula. Lwaki tewafunayo ekisomero kya secondary n'ogenda ne weekwekeeya emyaka 2 n'osoma? Walukagga oli musajja wange, naye lwaki tewafunayo essomero n'ogenda n'osoma? Banno nga banno bwe baakola. Jofuta yafuna essomero n'agenda n'asoma. Oweekitiibwa Peter Ssematimba ng'ebintu maze omutagalako, naye yali nga ggwe, n'aleeta certificate eno eri equivalent kwene eri equivalent kweri, naye bino abagenda obigattagatta nga tebigatta. Ssematimba yadduka n'asoma. Jose Chameleone yagenda katuuso wali ebuziga n'asoma senior 6 reviews n'abiyita. Obadde ne space ya myaka 5 waganya ogendamu okusoma, gwe walabye ng'ekisinga obukulu kugenda ofune ka amplitude ako ka age entry ka certificate aka. So tukyalinze nze awokawuka wenkunenyeza awaana Walukagga okukwata emyaka 2 n'ogaana okugenda ogisoma. Gwoli kati tewandi kutenga mwana wasoma, tewandiyambadde uniform. Ensonga yetegeerekeka, abasajja abakulu bangi ababeera mu myaka gy'abasoma. Wandibadde oyogera n'essomero n'oligamba banenze ndi muntu wa kitiibwa nnyo, mbadde mbasaba nze temunjogerako, temwogera nti nno nsomera mu ssomero lyammwe, wabula mumpe omukisa nsomereko wano ntuule ebigezo bya science. Gwe ne watandigeze kusoma n'ofuna omuntu najja nga akukookingiranga waka, nga kookingiranga waka, yandibadde akukookinga era n'oyita. Naye wasalawo ogende mb'okolemu kubanga oyagala kola test eri just eya pepa ziri 2 bazikolera ennaku 2 bwe ze wayagala, naye ng'okimanyi bulungi etteeka walisoma
So kati tugenze mutalwa amateeka ekintu nekibakanya kyebagenza okuwoza ki mbuka certificate kali kakyaliko kubanga yatandika okusoma nga kakyaliko naye ate tonaba kumaliriza naladde nkulaba ng'oleeta General Ashandi ono w'Essembabule agenda okuvuganya Ssekikubo nti naye ke yakozesezza lwaki yeebibyo bituufu nze byange mubitta Lwashandi ediguli yagifunye yakakozesezza n'atikkirwa era Lwashandi yatikiddwa enkumba kati Lwashandi tomugezesa kuggwe kubanga ye yawaddeyo degree ye giyatikiddwamu enkumba so ekyo kitegeeza nti gwe ne Lwashandi temwenkanankana Lwashandi yakakozesezza mu kukakozesa n'afunamu degree namba n'atikkirwa bano bonna bakusaasira babukozesezza naye bafunye degree zaabwe kati gwoba tobenkana era baba bakusinga era Lwashandi yawaddeyo degree ye giyafunye enkumba kati gwokyali kukalike wawaddeyo kali akantu akaggwako 2 years mu mwezi gw'omukaaga onfuna bulungi kawedde wakafuna mu mwezi gwa kubiri kabakagwa wakafuna mwaka gwa 2023 2025 mwezi gw'omukaaga kabadde kaweddeku wakafuna mu February wa 2023 2025 kabadde kaweddeko kati bali booleetako reference bali bagenze ne basoma muba temwenkanankana okyegedde bwana Walukaga akkiriza so nze ekyo kyemugenda okuwoza katimbu kabali kakyaliko tekaligamba it is valid unless nga togenze kusoma naye nebyowagenze okusoma tonaba bimaliriza wabadde ojja kubeera mutuufu singa okulonda kwa 2027 guno omwaka gusembayo mu university gubadde gujja kumala degree yo gifune era oweeyo degree nga education level yo gyoliko naye wawaayo kalika amplitude mature age entry akagwako bana amateeka nago mugasaasire n'abagakola kyokka ogenda kukola amateeka so nze nalabyeko awo nga ogamba nti basonde sente abantu bakusondera sente z'abannamateeka kyensobola okugamba nti weetaaga kusonda sente z'abannamateeka weetaaga kusonda sente zakuzzaawo mabanja oba oli awo expenditure gye woobadde wakakola kuba mmanyi campaigns na biki bitwalira ddala sente empitirivu nnyo naddala wano mu kibuga eky'e Kampala okukola obukozi laale emu weetaaga emiliyoni nga 2 oba 3 laale emu bweti ezo nno kyekitono so nsobola otegeera ebipande byonna byokubisiza akasente kewayo wali mu kugaba kaadi then nekutandika campaigns nga kaadi omaze ogifuna kyensobola okugamba nti nno sente abantu bakusondereza kuzzaawo ago mabanja oleme genda mukomera kusibwa naye mbukusondereza bannamateeka ne bannamateeka bakimanyi ate ne bannamateeka nammwe lwaki muleeteranga abakiranisi bammwe obutababuulira mazima wabula ne mwanvu yange emisango kanso Elias Luimbazi Nalukoola okimanyi bulungi nnyo akapapula nti muyinza obutagujjaayo nze okusiza ze saasoma mateeka naye nze okusiza nga bwendaba ndabanga Oweni kulamusiza mbadde nkusaba ku namba y'amagoola kale toyinza kuŋŋamba nti ebintu byonna byonna obimanyi nga ebitambula byonna mubimanyi naye nokkiriza omusango gugende mu maaso ng'okimanyi nti waliwo chances ennyingi nnyo ez'obutawangula musango wokera nti muwabule so Elias Luimbazi Nalukoola ye kanso ye lead kanso wani wa Mathias Walukaga bagenda okubanga bebabinkanamu ebyo ebintu era bebaddukidde mu kooti enkulu okulabika nti estopinga kusalawo kakakiiko k'ebyokulonda kati tetumanyi oba akakiiko k'ebyokulonda bagenda kayita nawe kateekemu defense yaako n'oli omwami awaaba naye ajje naye ndowooza byonna bizibu naye Walukaga buno obudde wandibadde okakkana bukakkanyi n'ogamba ebyo weebito biba byazze kanzikakane kubanga ate kati oyongera kola expenditure
osasulire balooyaze okutambula, osasule ezo sente z'abalooya n'ebirala. We gunaakumegga mu maaso eyo osasule, bakugamba osasule ne abakuvunaana, ebintu ebiringa ebyo. Kati n'ogenda okwesanga ekyamazima nga otaddemu ssente nnyingi, osasulidde balooyaze abakuwolereza, ate era ng'osasulidde n'oyo omuntu akuvunaana, sinakiri n'akakiiko ebyokulonda ng'okakompasetingidde, kubanga bajja kugamba akakiiko k'ebyokulonda okamalidde ebiseera, kakati kasasulire. Ekyo kino kyo kirowoozeeko, n'oyo omwami akuvunaana eyatwalayo omusango nti tewasoma, bw'anaakuwangula olaba banaakumegga, sonyweko banaakumegga, kitegeeza olina okugenda maaso n'okola ki, n'okumukompasetingira. Naye Abaganda balina ebintu bye balaba, ffe woliya kwe tutambulidde n'emyaka gino gyonna, balina engero ze baageranga nga tekiraba kutukako, oyinza obutakiraba ng'ekituufu, naye omala kukiraba. Abaganda bagamba tosekereranga wankenku nga naawe owanise. Enkenku gwe mwenge ogufudde. Okuwanika baali bategeeza mabidde nti bw'oba wawanise, ffe bakulira mu kyalo twalinanga amafumbiro nga galimu ekintu kye bayita ekibanyi. Kakati mu kibanyi omwo gye baaterekanga amenvu oba amabidde gasobole okwengera amangu basobole omwenge. Kati gwe amabidde gabeeranga eyo, kati gwe bakugambanga nti wabaawo omuntu ali mu kusogola, tomusekerera nga gwe tonnaba kumanya kinava mu mabidde go. Munnange Walukaga wakeera ku makya kubanga gwe omanyi nnyo okuyimba. Kyagulanyi alina entalo ze ne basajja be bali bampuuga. Odduse mu studio okubya oluyimba, olangidde buli omu mu luyimba, olangidde mpuuga nga bwe yeeyerusa, simanyi wesiiga ebizigo byo n'ebiringa ebyo. Kati gwe nno wasekerera ow'enkenku nga naawe owanise nga tomanyi. Okitegedde? Kaakati byatuuse ku ggwe. Kati naye weekubemu akayimba awo, naye weekubemu akayimba nti obutasoma buluma akuze, katuuma obutasoma buluma akuze, ojja okakasa waliyo toweetaagisa. Amanya olw'akaseera baga tokola ki, tofunyiza ngalo waali wa bigenge. Abasajja baali mu kaseera kazibu, naye naawe n'obaddako n'obajeeja n'obakubamu n'oluyimba lulamba kubanga gw'omanyi okuyimba. Kati naye wabeewa kubamu oluyimba, mu mbeera eyo. Bw'oba toyagala bakubemu oluyimba, kati nno gakkana ogumiikirize 231 gy'oba weeteekerateekera, 231 gy'oba weeteekera, kubanga nze okusinza nga bwendaba ebintu, oyinza obutagujjayo omusango guno bwana Walukaga. Amazima gasaana googerwe. Oyinza obutagujjayo, ate mu butagujjayo n'osasula ne ssente endala. Wabula ekibiina kya NUP tongedde okisaasira. Ekibiina kya NUP tongedde okisaasira kubanga omuwendo gw'ababaka baabwe gwongera okukendeera. Mu kugaba kaadi, ababaka abe baawanguza ku mundi guli, ababaka abasoba mu 10 tebabadde za kaadi. Ekyo ng'okyadde waliwo olwedde bye baaziwa nga tebagenda kuwangula. Mulimu ng'akazirukalu kajja kwazibu okukola ki, okuwangula. Ekyo w'okiteeka wali, mulimu abali mu misango. Kati bwana Wayiso omufumbiro yali luzira, naye oyo bagamba ajja kuwangula. Joel Ssenyonyi ebyabwe biri mu kkooti nkulu, tebannagusala. Constituency gyeri teriiyo, erinako wa West Division, erinako wa constituency. Awo buli omu tewali kkooti enkulu gye tulinze egende maaso n'okubanga ogwe kusala. Then Busiro Walukaga wabadde nga ekibadde omuntu omu ku abo badde basuubira okuwangula. Omanyi edda twali tusoma, nze nali mu Senior 6 mu combination gye nali nkola, kwaliko Oluganda, naye
abasomesa abaali batusomesa baali sure nti nno ngenda funa A mu Luganda. Ne headmaster eyali akula essomero eryo yateekawo ekirabo eri abasomesa, buli mwana afuna A, omwana ajja kufunayo token n'omusomesa asomesa subject eyajja kufunayo. So mweyo embeera abasomesa babeeranga muli nga batubala nga babala A zaabwe ze balina, naye era mulimu disappointment ze baafuna, mulimu disappointment ze baafuna A zaabwe ne zitajja, ne batazifuna, ne batazituukako. Abo bonna baali balowoozeza nti bajja kufuna A ne batazifuna. Kakati gwe Walukaga obadde A ya NUP yemu gye babadde basuubira nti bateekwa okufuna A, naye kati lengera ebiriwo. Eto gyagifunye ne bito gifunye ne siwabula oli ku O, no point. Oli ku no point. NUP Busiro constituency East ebavudde mu ngalo. Ekibiina tubasaasidde nga mmwe, naye ate tubatadde mwetadde mwennyini mu mbeera ey'okusoberwa. Mwaddira ne mugenda mubadde nga mugenda mwepalawuda nti ataafuna kaadi n'avuganya nga independent musota oyo si waffe kasi ovuganya nga independent oba yatokyaliwo nnakibiina n'ebiringa ebyo. Kaakati muzze mu mbeera eno nga mwinamu Magoola, mwinamu ne Sseggona. Obuki Sseggona temumwagala nkimanyi, kale Magoola mugenda kuwagira Magoola mmwe, mugenda kuwagira mutya Magoola? And by the way, nze amagezi gembawo era actually ekituufu mwena kuwagira Magoola. NUP mugume muswale, waliwo embeera etuukawo ng'ekikopo kya nyinanyinimu bakifulumiza mu bbaafu ng'omuliro gukutte akasiisira. Kakati tewali kyakukola. Robert Kyagulanyi Ssentamu president wa NUP tandika okugamba abaana bakole enjiri ng'ewagira Magoola, kubanga mugenda kwesiba mu bino. Nade ndaba Joyce Onyonyi yabadde ku Radio nga bamubuuza kati mugenda kuwagira Magoola. Magoola yabadde neerangirira nti no mukolagana, n'agamba ffe tukyali ku Walukaga, naye mukkirize mugaane muleme kuswala. Walukaga mumuliko naye Walukaga ebintu tebigenda kukyuka. Walukaga ebintu tebigenda kukyuka. Kati zokola bino mukyalina obuzibu nga ne already ne state mulina okukubagana ne state. Kati gwe mulowooza akakiiko akateekebwateekebwa omulamuzi Simon Byabakamanga alondebwa gavumenti, NUP bagabe baagala nnyo mubeera ababaka bangi, era mu mbeera yonna eyo yabadde nga manduso. Tebasobola kuwuza Walukaga mu ku ballot ne munaaba mufa. Nze Martin Kiyimba wambyogedde leero ennaku z'omwezi mmeka, ennaku z'omwezi 11. Tebasobola kuwuza Walukaga ku ballot, tebasobola kuwuza Walukaga ku ballot. Akakiiko k'ebyokulonda tekasobola kuwuza Walukaga ku ballot. I'm telling you, tebasobola kuwuza Walukaga ku ballot paper. So wabula kye mulina okukola essaawa zino mwekume muwagire Magoola, kuba kati Magoola actually yabayamba n'okwewandiisa. Bino mwali mugamba nti buli atafunye kaadi ya NUP abeera avuganya ku lulwe. Kakati Magoola avuganya ku lulwe oba avuganya ku lwammwe? Nze ndowooza kye mwandi mbadde mukola essaawa ya leero kukwata Magoola ne mumuyita ne mumusembeza ne mutandika otambula naye ne mutandika omukubira kampeeni. Bw'abeera awangudde n'abeera NUP leaning, nga wolaba aba NRM ababeera NRM leaning bamala okuwangula akalulu nga baddayo mu NRM yaabwe, era NRM ebayita ne mu nkiiko zaabwe bwe bagenda ekyankwanzi nabo babatwala, babagenda ewa president ekisozi oba Entebbe bagenda. Kati nammwe mwetaaga Magoola awangula akalwako abeere NUP leaning, kwegamba nti babawe etteeka bawaliwo ekintu kye bateesako mu parliament nga Magoola ali ku side yammwe. Otherwise singa munaamuleka ne mutamuyita ne mutamusembeza ne mutamwembulesinga, bw'anaaba akajjeeyo mujja kuba temumuyinaako asse yonna mu parliament, wadde ebintu bikola nga bw'anaaba akoze ki, nga bw'anaaba ayagadde, kubanga mumulese ate ne yeerwanako yekka. So embeera eno kati muwagire Magoola. Namulabye ng'avuddeyo
ng'agamba nti bagenda kukola wamu ne Walukaga naye Walukaga tanaba kubanga akiyogera naye nange Walukaga nandibadde nkuwa buwi magezi mukadde kano obutaddawo okwebuzaabuza nakuddaawo ate tugenze mu kkooti ate kkooti eyinza n'obutagusala kati kkooti za Uganda gwe pozi temuzimanyi kkooti za Uganda eyinza n'obutagusala kati kkooti za Uganda zanguyiriza ebyo bizinamu interest omusango gwa Nalukoola bagwanguyiriza kubanga bagwinamu interest ennaku za palamenti nga ziggwayo ne bagwanguya speed ne wiiki emu nga bawuliriza obujulizi bwonna wiiki eyaddako omulamuzi naawe ensalawooye naye guno siteeti mmwe mwagala mbu siteeti ekomyewo eddemu egambe nti kati ate akakiiko kabadde kakyamu nga kekagenda okutegeka akalulu naye mwe mu reasoninga mutya akakiiko k'ebyokulonda tekalina lwe kalibeerako nga kakyamu ekyo kintu yala mukikwate ne baba nga bali mu bukyamu tebasobola ku admittinga nti bali mu bukyamu kubanga be bateekateeka akalulu akatambulizibwako ensi nabwekityo obanga olina amagezi ng'osobola okulizoninga okimanya bumanya nti akakiiko k'ebyokulonda kabanga omuzadde bino baga nti omuzadde tasobya naye waba omuzadde alina ekintu kyakoze ng'olabira ddala ensobi ng'asobezza naye tonenya muzaddewo kati n'akakiiko k'ebyokulonda bwe katobe kali tekajja kusobya mwene embeera kagusaze ogwagundi kagugoba ate nga gwalimu eggumba ogwa kanso bwobe agamba Nakawa bali abasajja bawandika Nakawa constituency naye yagamba eri Nakawa West Division ate nga mutuufu naye okumanya nga akakiiko k'ebyokulonda kalaba nti kasobola kugenda mu kuswala okwo ne kagamba bwobe mukyamu kati gobolooza bagoba ogwa bwobe ate bakomyewo Walukaga ku baloti tebasobola kuza Walukaga ku baloti wabula mwandibadde kati engeri mutayagala Sseggona kati uno obudde mwandibadde mu bukwata ne munoonya Wekiibwa Magola Emmanuel ne mutuula naye ne mutandika okumukubira ne campaign mumukubire ne ku bipande amaanyi gonna ge mbadde mutadde ku Walukaga gonna kati mugakyuse mugazze ku Magola otherwise mugenda kuwokya musigale ng'ebusiro temufunyeeyo nga nawanguddeyo si wammwe ate nga constituency ebadde yammwe kale singa mwakwata kadi ne mugirekera Sseggona byandibadde birikkiriya constituency yandibadde nga mugirina yadde Sseggona eyamubba ye yatubba naye at least abadde asobola okusigala nga mumanya nti ekyo kifo kyammwe bino ebyeyamubba ye yatubba ebyo bintu byenga ye muntu naye mbadde musobola okuwala nti eyo constituency yammwe naye kakati constituency ebavuddeko nga n'okulonda tekunaba kubaawo kati oyo mugikaunting nti evuddewo kati olwo mubale neeraze mugenda okufiirwa bangi abagenda okugwa ku kaadi zammwe za NUP abagenda okuzigwirako bayitirivu abaana ba NUP temwagala mazima naye nga amazima oluusi gabaayo era tulina okugoogera bangi tebagenda kuwangula ku kaadi zammwe za NUP ku mulundi guno ne NRM strategically etaddemu amaanyi gaayo mangi mu kubba akalulu mubamanyi bulungi nnyo mu kuinfluencinga results mubamanyi bulungi nnyo mu kuinfluencinga returning officers ab'okuma district n'abalala mubamanyi bulungi nnyo kati ate mmwe mwagala kubajjako buyinza bo bakkirize obuyinza mu butwale mwe mubayita basiru so Owekiibwa Magola gwe yambala ekirungi ekiriwo Sseggona mu busiro tebamwagala Sseggona abadde emyaka 15 naye buli waayita abantu bamugamba genda eyakubba eyatubba kakati kitegeeza nti mu lwokano ono musigazaamu Magola mubadde mulina mwabe NUP mubaddemu n'abantu basatu mubaddemu ne Walukaga mubaddemu ne Sseggona mubaddemu ne Magola bonna bajja mu lwokano lw'okusaba tiketi ne muwa Walukaga ne mumma Magola ne mumma ne Sseggona Walukaga akakiiko kamufulumizza Sseggona temumwagala kati option gye mwina Owekiibwa Magola kati muleke Magola abakulembere nga talina kaadi debaddayo omukisa era bagamba nti atatambuli talonda ssente kati Magola Ssebulaba bwagudde mu bintu nga n'okuwangula abadde tagenda kuwangula naye kati ekintu akirimu munda so Owekiibwa Magola kwe siva kati nange ndi ku Magola NUP muve mu kwebuzaabuza muwagire Magola muve mu kwebuzaabuza mudde ku Magola muve bebe ekisiru mbwa tukyali mu kooti ate kooti kyene etugamba tugenze mu kooti enkulu tugenze mu kooti ensukulumu mujja genda paka ne mutuuke ne mu ya Katonda bwe muba temutudde wansi ne mukompozinga obwongo bwammwe ne mukizuula nti teriiyo kooti ndala okuggyako okugenda maaso n'okuba nga mukola ki
nga mu embracing ebyo ebiriwo kkooti eziriwo era mugenda omusango baguwanvuye babeeraawo babatambuze babeetoloose okakana nga okulonda kutuuse nga kubaddewo omuntu yawangule ate muddemu ebyo kuba mmwe temulina maanyi gasobola kuyimiriza akalulu kaba kagenda kubaawo temusobola kukayimiriza ate n'ekirala mwenna muli bize buli omu ali mu ka constituency k'ekibiina kyonna ekya NUP n'abakulembeze baakyo bonna bagenda kwesimbawo okuviira ku ntikko Kyagulanyi Ssentamu ali kunoonya bwa president Secretary General waakyo mu Rubongoya ali mu kunoonya bwa MP w'e Kampala Central omwogezi waakyo Joel Sanyonyi ali mu kunoonya bubaka bwa parliament obwa Nakawa West owamyuka omwogezi waakyo Waiswa Mufumbiro ali mu kunoonya abogezi ali mu kunoonya ababaka ba parliament obwa Nakawa East akulira abakyala n'akakiiko ali Women League ya NUP Flavia Kalona Bagabe ali mu kunoonya akalukamba kwa omukyala wa Kasanda amyuka Secretary General Aisha Kabanda ali mu kunoonya akalukamba ka parliament ow'abakyala owa Butambala njogeraani ndekaani ekitebe kyonna kikalu ekitebe kyonna kikalu omuwandiisi abadde ssente w'akakiiko ebyokulonda mu Buganda John Mary Sebuufu ali mu kunoonya bwa kansala w'e Nakawa kati njogeraani akulira essomero lya NUP National School of Leadership Doreen Kaija ali mu kkomera naye nga naye ali mu kunoonya kalulu aka kansala ow'e Nakawa kati bannange njogeraani ndikaani kitegeeza mwenna muli bize tewali agenda kufuna budde kuddamu ebyo kutandika kunoonyeza kalulu balala tewali agenda kuddamu ebyo ate tugende mu kkooti ate tugetulondola ensonga za Walukaga era Walukaga ojja tugeseranga ne mu kkooti obeereyo wekka bw'otasalawo mangu mu budde buno n'omanya nti bano abasajja tebagenda kuyimiriramu tebagenda kubeereramu kubanga kati kino ekintu kikosa ggwe bwekigenda kukosa mu nsawo kikosa erinnya kikosa ebintu bingi so nze magezi nga bawaledde ku bwereere sigabasasuzza sigabaguzizza muli basajja bange naye mwenna muli bize temuliiwo munoonya kalulu amyuka president w'ekibiina mu Buganda anoonya kalulu ndowooza atali mu race ndowooza atali mu kunoonya kalulu yekka mu bakulembeze b'ekibiina kya NUP ye Dr. Lina Zedriga yekka atali mu kalulu naye abasigadde bonna yo bani alisigala ku kitebe by the way Walukaga tiwestressinga nnyo abakulu bonna bagenda mu parliament emirimu kusebe gigenda kubeerawo ng'okulonda kuwedde nkubuulira era bano abagudde be bataawa kadi ne basigala nga boogerera ekibiina bubinnya ate bonna basekeredde na nnyo kubanga emirimu ku NUP gigenda kubeerawo mu leadership y'ekibiina nga baagala bagenda osigala mu bifo ebyo buli ekifo ekyenkizo ku NUP kiri mu kunoonya kalulu ndowooza ekifo ekyenkizo ekirala ekitagenze mu kunoonya kalulu ye Katana Benjamin ate naye yabadde agenda Ntebe municipality ndowooza abantu ne bamugamba lindamu onfuna bulungi so kakati bwe kiba nga buli omu agenze lwaki temukkiriza ne mu badda so laala egenda okusembayo owekiiba Robert Kyagulanyi Ssentamu ngenda kusoma mwezi 12 January w'omwaka ogujja Kyagulanyi Ssentamu alina laala ebbiri laala emu egenda kubeera Busiro East laala endala egenda kubeera Nansana municipality Busiro East gye tubadde tusuubira nti agenda kuwanika Walukaga kadaala abagambe bannaabe Busiro munondere Walukaga ono naye talina ebitabo byamugjeemu kaakati Kyagulanyi Ssentamu bw'anaatuuka e Busiro anaawanikaani ku Sseggona gwe babadde bagugulana naye ne Magoola naye ab'e Busiro boleka bagenda kudda kati ku Magoola so ndowooza Kyagulanyi Ssentamu yogera boogezi ne Magoola bw'ogenda okubalaala e Busiro owanike omukono gwa Magoola ogambe nti Magoola jju abantu b'e Busiro Magoola jju so awo we tuli Nansana of course yeraala ejja beesemberayo ddala ajja kuba amaliriza ne Zambaali Blessing Mukasa awe Nansana Zambaali talina buzibu talina competition y'amaanyi awo ajja kubanga ayitawo bulungi nnyo naye badde mubeere akakiiko ebikondo ka NUP mwadda mu kulya ssente abantu nga babalumiriza mwali asanyiza abantu nga n'abamu temwekenenya nakwekenenya bintu ebitabo byabwe bigamba bitya nga mufa bisifi ssente kuvubika musimbi mwe ba John Mary Sebuufu mmwe kati mulaba byemwaproducinga omusajja alese certificate of mature entry mugende musooke mugyekebe gye mubuuze bannamateeka b'ekibiina certificate eno bwe tunaamuwandiisa ono omusajja tebamugjeeyo
naye temwabifaako ebyo kubanga mmwe mwadduliza adda naye ate kakati bwe kiba kusasula ssente ate kati kuwalukaga ne Magoola ne Sseggona nga bali bamusinga essente lwakuba Sseggona mu bya ssente yamubba yatubba kati awo mpozi Magoola naye anyway oleni olo NUP dda ku Magoola kati temulina kyakola mudde ku Magoola NUP mudde ku Magoola kati tewali kyakola embeera bweto bwe yazze ennaku ziri mu kufiirwa abadde kitaawo abadde mutanu afuuka kitaawo abadde mwanyoka afuuka kitaawo abadde mutanu afuuka balo otegedde ennaku ziri mu kukola ki ennaku ziri mu kufiirwa embeera nga yazze ekikopo kya nyirimba kifulumiza mu bbaafu omuliro gukwata akasiisira ebbaafu mwe mupakira buli kimu n'ekikopo kya nyirimu mwe mukiteeka kati oba mwagala oba temwagala mulina kuwagira Magoola n'asobola okugyayo ekifo ekyo ne kijja ku saidi yammwe ate ne mumuwa kaadi akalulu akaliddako 231 ne mumuwa kaadi mujja kuddaawo mwebuzeebuze mukole nga NRM Nantaba bwe yajja nga talina kaadi n'awangula ogwaddako bamuwa kaadi aida Erios Nantaba omubaka w'e Kayunga yaliyo nga talina kibiina naye nga ali NRM leaning naye olwaddako bamuwa kaadi kubanga balaba nti muwanguza abawanguzisa so kati mu kino Magoola agende nga talina kaadi ate mumwebaza n'omwebaza okuba nga yagenda nayeewandisa singa teyeewandisa n'agamba mukasigalero yo eri ekibiina mubadde mugenda kukola muti amufiirirwe eddala lumu naye yegenda neyeewandisa naye kati naawe Magoola kekadde otandika kati okulaga wakoze press conference nagirabye naye press conference kati temala kuba ebipande tandika okuddamu okutambula ddamu kuba enkuŋŋaana kasente gye wali wakakweka kate kati kasumulule bwana Magoola kasente kate kasumulule tandika onoonya akalulu mu mbeera yonna neesoboka osobola okubanga nti owangula ekitundu ekyo ekya Busiro kyozzenga ovuganya ebbanga lyonna naye ng'omuteeketeeka akuwangula akubuzaabuza n'akuwangula kati omuteeketeeke mu formation ya taliimu bwe tuba tuzanye eno formation y'omupiira eno omuteeketeeke taliimu oyo simanye yakubba yatubba Sseggona tasobola kuwangula Busiro naawe Sseggona tasobola kuwangula Busiro ajja kukwata ekifo kye nga kyakusatu kubanga ne Haji Kiyimba ajja kumuwangula Haji Kiyimba owa NRM ajja kukwata ekifo kye ekyokubiri Magoola akwata ekisikulembedde Sseggona ajja kujjanga wakusatu oba wookuna kuba mulimu n'oli omwana wa booda amulumiza nti yamusibisa so oyo naye mwali aba booda ate obamanyi waliwo abadde abuuza mbu lwaki abantu bangi baagala nnyo Walukagga okusoma kutono abasoma batono balabanga Walukagga yasobola okutegeera ensonga zaabwe naye bannanga bazadde muweerere abaana muvemu ebyokwesiriwaza mu nze nga ndi bulungi nga saasoma buli omu alina omukisa gwe Walukagga ze atambula bulungi nnyo financially nga atambula bulungi ayimba music abantu bamwagala naye yatuuse we yeetaagira ebitabo muve mu byekisiru ebyo munywa omwenge n'ogenda mu bbala n'onywa omwenge gwa mitwalo 2 abaana bo nga tebasoma n'ogenda n'okola okwejalabya konna abaana bo nga tebasoma Walukagga wabadde yeetaagira ebitabo takyasobola kukiza mabega kyokka nga ate obusobozi obusoma abadde abulina n'obudde bubaddewo ndowooza okiraba okusoma nsonga nkulu nnyo era bagisaagisa mwe mumanyi naye nze babuulidde mugende maaso n'okwejalabya n'okukola byonna bye mukola naye ekikulu ennyo musooke musomese abaana otherwise bwe munaaba temusomeseza abaana bajja kuba nga Walukagga kuba kati Walukagga agenda fuuka kyakulabira ku musajja abadde alina erinnya lyakuba music n'akwata yazikola zi concerts naye kati teyasoma era olyaga nti tuyagala kusoma olinga Walukagga nedda omusajja yakuba kampani ya Samona ku ttaka n'agikuba wansi kati ate kali akasajja ka Sseggona kamuyingidde mu alla Sseggona oyinza omusobola mu mateeka gu Walukagga ne machuwa entry ye y'emyaka 2 yaggwa nako buli obusajja bukola amateeka bugamanyi abantu bamagana yagenda kubeesibako mu mbeera yakuleeta tteeka so nze nkulabudde naye nga mbagambe ekigambo kimu mwera abaana Kyagulanyi Nsonda nga nakusoma mwezi 12 ali Busiro East ali Nansana Busiro East Bobi Wine tukusabye wanika Magoola era abantu bagambe balonde Magoola nawe Magoola yongeramu amaanyi tandika okukola n'ebibale tokola osobola okudda abantu basobola okukola ki okutegeera mu mbeera efaanaganako bwetyo bannaffe aba Mayembe Auto Spare Parts basangibwa wa Kiseka ku Mukama Plaza kakati gwe nga otawanyizibwa n'ebintu bino ebya spare
tomanyi wawoyinza kugula spare mutuufu atuuka nyina mutindo, tomanyi wawoyinza kugula spare omulungi agenda ku mmotoka yo. Emmotoka yo wosanga wukanikira bamakanika kyebasanga kyebakuguza mumakanika oluwo gituusa kugamba nti emmotoka eno yeetaaga kino naye nga si kyetaaga, kale neyebanga kyetaaga tofuddeyo kumanya kika kya spare kigwakuleetedde. Tofuddeyo kumanya yakugambye twetaaga okuteeka mu gasiketi kubanga eno emmotoka eyisa omukka katugenda kusiba tugenda kuddamu tusibe ringi tuteekemu n'ebintu ebirala byonna kati gasiketi eno gye twetaaga okugula. Tofuddeyo kumanya aleese gasiketi ya kipapula oba aleese gasiketi ya kuuma ya kabaati. Tofuddeeyo. Bannaffe abakugu mu bintu ebyo babayita bamayembe auto spare parts basangibwa Wakiseka ku Mukama Mall edduuka SK19 eWakiseka. Bw'otuukawo oba bw'okuba essimu eyo gy'olaba ku screen gamba njagala kuwogerako ne mwami Mayembe oba njagala spare bwati ne bwati Mayembe ajja kukuyamba akuwe spare. Ne bw'oba toli Kampala ng'oli Mbalala oli Kisoro oli Kamwenje oli Ggulu oli Mbale oli Iganga oli Jinja oli yonna ajja kumutika mu bus. Ekyuma kyonna kyagala ajja kukitika mu bus kikutuukeko gw'okole osasule busasuzi delivery akasente okasiga ku mobile money na delivery ng'ekintu kikola ki ng'ekyuma kikutuukako emmotoka ng'egenda bulungi mu maaso. Biseera bya nnaku nkulu mugenda mu byalo tovuga mmotoka nga terina break, tovuga mmotoka nga terina bukono. Genda ogule spare omutuufu oteeke ku mmotoka yo ogende mu kyalo ovuge. Mu byalo byammwe waliyo eminnya biki ovuge emmotoka mu kyalo nga tefudde okomewo. Mutegedde bulungi bannaffe. So bannaffe abamayembe tubeebaza nnyo okubanga mututuusako spare. Balina nno bano spare okuva mu mawanga gonna gemanya gakola spare. Balina spare wa Japani, balina spare w'omu Germany mulukeze ez'omugermany zemanyi obulungi ennyo, balina Taiwan, balina spare ava mu mawanga ag'enjawulo. Mulina gyemanyi wava spare bano abasajja abamayembe bamulina eWakiseka mu kibuga wakati, eWakiseka Mukama Plaza SK19 lyedduuka n'enamba y'essimu yiyo wansawo. Biva Organic bano bajjanjabi bakugu nnyo mu kujjanjaba endwadde ezisombwa bannayuganda. Oyina embeera gy'otategeera, buliwo oli appetite yakubula tokyayagala kulya, ozimba olubuto omaze weeks bbiri togenda manju tokola wafuna constipation weesiba ekyenda kyenyoola ebintu ebifanaganako ebintu njala kukutegeeza nti munnange genda ewa Biva Organic wali Emmengo opposite Amasengere oba kweri ekkubo lye bayita Mwanga tu okuva ku kooti y'Emmengere ekkubo etambula ojja kusanga ne bus park bazisa Bebeto oluziyitako ekizimbe kyondamu okusiŋŋaana ekyalangi eza kiragala n'endabirwamu kye bayita Biva Organic. Genda awo Dr. Senjobe abeerawo okuva ku bbalaza mpaka ku Lwakusande ate nga bakola okuva ku makya mpaka kawungeezi. Ojja tuukawo obabuulire bakukebere, bwe kibanga kyetaagisa kusooka kukebera bajja kukebera, bwe kibanga kyetaagisa kuwa buwiddagala bajja kuwa buwiddagala, naye ekikulu nnyo okubategeeza obulwadde bwo bubadde ku level ki era obadde omira otya eddagala basinzira bagende maaso okubanga bakujjanjaba. Era tubeebaza nnyo bannaffe aba Biva Organic, mwebale nnyo mwebale ddala okutujjanjaba n'okujjanjaba bannayuganda. Kakati Dream Restaurant wetuli ekyemisana ekyeggulo n'ekyenkya tusangibwa Wandege yawo ku bitaala olumala ebitalo bisomoka ekizimbe Agikasule Mall eddako ekiriko ekizimbe kwe kuli Dream Restaurant. Bw'oba osusaawo waliwo era ku Equity Bank olutunula wakyengulu bwetera ogenda kulaba Dream Restaurant. Oba sekyo ku makubo ge Wandege yagana agali mu katale kiri ekizimbe ky'akatale agamakubo abiri agagenda erimba lita Mulondo Road eddala bayita Byashaba Road. Era Dream ogenda kubanga ogiraba yewo restaurant eyakakasibwa okugabira oba okuwa abantu emmere ennungi, emmere tukalina omutindo ng'ate ennyonjo obulungi nnyo. Namba y'essimu eri awo oyagala kola ka delivery bakubire bajja gikuweereza wonna wooli ne oba oli mu office yo okuba bukubire ogaba nempeereza ku mmere njagala kulya bajja kuweereza era ebintu bijja kubanga bitambula bulungi nnyo. Ate ne oba osazeewo gwe kwejjira parking eri abaana bali smart bali clean bali clear bali batuukira mu budde kwegamba olububa okutuula nga bazze bakuuza kyoyagala bakuwadde ne ku mubisi onyweddeko TV gagadde eri wali amawulire osobola ogalabiraawo n'ebirala byonna so mugende ku bannaffe abo aba Dream Restaurants. Bw'oba oyagala kwogera ku mukolo nkubira ku 07272363 nja kuba nga njogera omukolo gwo bookinga mbuulira mukolo gwo guli luddawo olw'ogwagala mu kino kinaki kati n'oba obiŋŋambye mu budde naye nja kuyambako okulungamya byemyango babigula wa biki
nja kukuyambako era osobola okuba nga ate omukolo guba massive. Mu nnimi zonna tujja kuba nga tuzikola ne waba omufulumya Buganda era tujja kulaba engeri yonna gye tukolamu omukolo gwo. Emikolo egya buli type okwanjula kuyingira kukyala graduation n'ebirala byonna kubira ssimu tulabe engeri gye tugenda okikolamu. Kale musubscribinge, mulikinge ate no commentinga mu commenting.